Ebigambo bya Bebe Cool byayogedde bwe yabadde ku live bimuleetedde obuzibu era ng'abaana kye bamukola. Banange abaana kye bakola Bebe Cool simanyi wa abaana gye bajja bigambo naye nga ye Bebe Cool abamutedde dda ku ntandalo ngenda kubeera nga tekuterawo embeera owulire ekigenda maaso side yezeeyo ebimu ku ebyo ebyamuleetedde obuzibu Bebe Cool yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogedde ku baana bankuba kyeyo n'agamba nti Uganda esingira ddala Bulaaya era n'aleeta ekizambo n'agamba nti Bulaaya abaana bakola emirimu egy'enjawulo bakola emirimu ng'esatu naye Uganda omuntu akola omulimu gumo that's why Bulaaya weesingira Uganda era n'agamba nti senga omuntu Uganda asobola okubeera nga ate afuna emirimu ng'ebiri asobola okubeera nga ate afunira ddala ssente n'agaggawalira ddala era nga abaana be bavudde ne beera nga ate bamuyisaamu eggaali era nga njagala bajjukizaamuko Bebe Cool maama we yali nkuba kyeyo mu ggwanga lya America era ng'eno yakolerayo ddala emyaka egiwerera ddala 2 until then ndowooza yabadde 2021-2022 bwe watyawo politics nga akutte wansi ne waggulu mama wa Bebe Cool okusinziira ku information gye nafuna mama wa Bebe Cool basobola okubeera nga ate munaye bamutikka n'abeera nga ate ava mu ggwanga lya America n'akomawo Uganda simanyi oba batikka mutikke oba baasalawo ne bagamba nti maama ddayo ke Uganda we bityo we byali naye nga mama wa Bebe Cool naye kennyini yali nkuba kyeyo for almost 20 years so endowooza ebigambo Bebe Cool byasobodde okubeera nga ate ayogera I think tebyakoze nnyo makulu alina ebigambo ebirala byasobodde okubeera nga ate ayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebigambo ebirala bingi nnyo era nga ndowooza ngenda kubeera nga ate kutirawo embeera owulire abaana ki kye bakola Bebe Cool genda wansawo mu comment section tekawo endowooza gulowooza ki ku Bebe Cool video zobona okubeera nga ate owulira n'ebinsobodde okubeera nga ate nkubuulirako video liking sharingirako abala tugatte ku mutongole subscribing oleme kubeera nga ate osubwa amawulire ekikabo kiti nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo ono omusajja bulijjo musiru bw'ati oba edit bwe muba musobola okuva e Uganda nabadde mukola misana wokka n'ogenda e Bulaaya n'okola emisana n'ekiro n'oweza ssente zisinga ku ze Uganda kubanga Uganda wali okola misana lwokka naye ebweru okola emirundi ebiri emirimu ebiri naye Uganda wali okola guki gumu naye gwe n'ogamba nti ebweru ogaggawadde nnyo okoze ssente nnyingi okusinga bwe wali e Uganda ng'ate oganye okunyonyola abantu nti kati ebweru w'oli okola emirundi ebiri towummula badde fano n'ekyo ekyamazima nange empanise lasita gwe wasalawo okuba musiru completely obusiru bwo bulimu ne visible hand ate ng'erina ne power bank anti mu okubavuma kumuwulira e Uganda waliyo emirimu lasita gwe nga famire y'omukazi wazaalira bweru abaana babeera bweru e Uganda waliyo emirimu nga nawe asabiriza mu gavumenti oganye ogaggawala lasita mukugamba babasasula kuwuddiisa abantu kusiriwaza abantu lasita lasita nkuzuddeko ebintu ebi amagezi amatono olina mangi nnyo mazima ng'ekisooka lasita onyuma osirise mwana naye osalawo n'obikula yennywa buugiyo lasita oyokya bwokya sirikako asirise teyejjusa lasita ekyokubiri kyenkuyizeeko ennyimba z'oyimba waggulangula oba nga wabbanzibe mu studio fwe ginene emitwe mugisuubulawa toyinza kuŋŋaaguna omutwe gwe gwayimba kamwako negumala ne guyimba tomumalira budde ne guyimba n'eddogolyo oswazizza nnyo abalina emitwe eminene nga balina ebirevu naye mmwe Bebe Cool ayinayo omutwe omulala ng'ogyeko guno ogwogera bino waliyo omutwe omulala gw'ayina gwakozesa obadde okimanyi nti tuyinza okubeera wano nga tulowooza Bebe Cool musiru you see like me as a person saagala kwogera ku balala ebbanga lyemaze ku nsi emyaka gye nnyina 47 close to 50 years serving ompulira siwulirangako statement y'amagezi ng'eva mu Bebe Cool mujja kunsonyiwa abamwagala nze buli we mulaba aba ayogera bya kisiru aba ayokya abeera mu kukuba mimiro abeera mu kweripa ku mwana muto omanyi nti Bebe Cool agenda neerabira nti no ye muto ye mukulu wa Bobi Wine ate kimukalubiriza nnyo okuyingiza mutwe nti muto we yamuleka ekyo ekintu kimusumbuwa up to now simanyi lwaki ate biseera nenziramu ne muddiramu yusi kya buntu okulaba omuntu gwe wali osinga nga yakuyitako nga ne mukona tomulaba ne mukona eddala tomulaba ate nga tolina ssuubi lya kuddamu mulaba
nga bye mwogera byanjawulo emikwano gyakyuka owulira nti bwe kiba nti Bebe Cool abantu bewanira kuba na namba z'abambasada bakomishona bansi ba AU ba UN ba BCDC BBC TS4 zonna abantu balina ennamba z'abo abantu benjogedde abakulembeze b'ensi ziri ezimalayo nga gwe weewana kuba na nnamba z'aba DJ bazinyi ba karaoke bazinyi ba kimansulo oshegedde muno yabadde eri bali mu kusabira paapa boogera bintu bya magezi ali mu kukiringa babwana mukulu barabinga shoulders goli eno n'abasiika empuuta ku live. You're making a lot of nonsense. Bebe Cool simanyi lwaki okozesa amaanyi mangi okola ebyekisiru. I don't know why. Up to now. And emyaka gikuleka. There are some things by'olina okukkiriza. Bino abagagamero tebagenda bigamba, family yetu etyo bigamba, omukyala ajja ku kyo bigamba kubanga ajja gamba nyinza okwogera ku Daddy Alpha n'anyiiga. No! Faba ino bigamba. Nti there are some statements z'okola n'olabika ng'omujega. Omusajja omukulu olina ekiwalaata okyalina dread ku mutwe ozaagaza ki? Nkikuddiremu. At 50 years plus, you still have those dreadlocks. Nechiwalata kyesaliridde enviri zitandise okutukako ku mutwe zokka. Okyabifinga mwana gw'osinga myaka. Omwana yakuleka dda. The guy ayambale suit n'alabikanga olabira ddala presidential material. Omukulembeze gwe ne bw'oyambale suit olabikanga omutemi w'ennyama. Ekyo Bobi Wine si akivunaanyizibwako. Meeting za njawulo. Meeting zo zituuza ku TikTok nobeera ne bano simanya bajjaasi of all people. Noleta bana abakazi abakulukuta amabeere mwogere ku music industry. Natunuulidde pano yonna gye wabaddeko nga tekuli yadde asobola okudescribinga what is music. Notuuza meeting n'abantu ba P2 go wennyini oli wa senior 4. Oyina statement lumu gye wakola n'eŋŋamba naye omusajja ono ayina abaana. Mbu owa PCB wagamba PEM mbu owa PCM asingo wa diploma. Can you imagine? No mubuuza PCM ku level ki ey'okusoma mu class ki no wa diploma level ki ekyo bwe kiba kyagana okutegeera like nakyo kyakulema okusengejja. Then you have no right okwogera ku bintu by'amagezi. You cannot be there n'ogamba Bobi Wine ayogera bya kisiru. No. Nze myaka gye maze ku dunia gyonna sirabangako Bebe Cool ng'ayogera kyamagezi. I swear to God. Yavamu ebintu by'ekisiru, yabeera ku stage, neyeyambula, neyegira bw'atyo obwana bumukwatirire mu masengere, omusajja omufumbo, oyina abaana ewaka, abasajja abaali ab'ebitiibwa. Oyo Bebe Cool mwe temwaliwo mulabika mwali mukyalina envunza. Bebe Cool was the guy. Nga Bebe Cool atuuka mu kizimbe, ffenna ne tusirika. Tosobola muvuma yadde ekigambo n'eki. Ye leero nga waba ne mamizu. Newo wanika buwanisi mukono kobula kuba nakujjako obulago. Naye kati nange owa P2 nsobola okuvuma. Why? Wali using a value. Tokyalina makulu. Tukusuubira ku bintu bikuwongerako bigenda mu maaso. Naye bw'oba okyadisikasinga ba DJ musimanya bw'eŋŋamba gundi oluyimba lwo taluzannya tajja dduzannya. Olulwani yagaana odduzannya saka musima gundi conflex. You have this song of yours. Is it called Champanya? There's this song of yours oba Champanya oba biki. Ekyo kiyimba kyotukaka. Ekyakoma ku round about ebugolobi ne kyetoolwa n'alya kiwaatule ne kidda ewaka. Ne makinde tetwakifuna. Owulira? And from there you be there making noise, you're shouting. Oyo musinga. Oyo nze namumentalinga boss. That was by then. Ompulidde? Kati wakuteneka na akajega akayina amaaso gakalinga aga kangaru kana akasajja akalinga ekikere mukategedde akwa muzeeyi at 70 years nokera ku macha nova mbuliri nti tugenze kukola lugambo n'abavubuka naye banna ennaku eri mu nsi ku myaka gya sendi njagala kubenga ndi eyo nenywera lwenzoli nzanya gofu ndi eyo mpepe yandya ku miyembe n'essaawa 12 mbu tulina Sunday Nation omusajja omukulu okyakolera emitwalo 2 kitundu ku myaka gyo oli ku musajja ali ku status ey'ensi yonna abajega kakati kana ataasoma yekutteko n'omujega.
bwe muba musobola okuva e Uganda nga mbadde mukola misana wokka n'ogenda e Bulaaya n'okola emisana n'ekiro naye gwe n'ogamba nti ebweru ogaggawadde nnyo okoze sente nnyingi so no neneebuza nze nga Moses oba nga Bebe ne ngamba nti oba mmwe abali wano instead of okugamba nti mukola sente ntono bali bakola nnyingi lwaki temubabuuza bakola emirimu emeka nammwe mugikole wano lwaki temukola emirimu ebiri wano Bebe Cool, if losing touch with the masses was a person, then Bebe Cool would be that person. You've definitely lost touch with the masses. And it's so absurd how most people forget how crippled our economy is, how poor our economic system and our working environments are. The moment you put a little food on their plate. Bebe Cool, nga sinaba na kugenda yonna yonna. Njagala osooka omanyi. Kuffe tewali ayagala kukozesebwa. Naddala mu mbeera eno ey'e Uganda. I know Bebe Cool, toyina mwana wina gw'osomesezza, gw'otrainize basobole mukozesa wano e Uganda. Naawe kenyini tewali akukozesa. Kati ky'otayagala tokyakaliza mwana wa munno. You are talking about working 2-3 jobs in Uganda. In Uganda. Nga sinaba nagenda bweru. Do you know the main reason why people invest in African countries? To exploit our labor. The number one thing that is exploited in Africa is labor. Modern day slavery, my dear. Look at the working environments. Look at the hygiene. Look how our people are fed at work. Look at the sleeping conditions. Working with no allowances. Look at the time. An employer expects you to work for 10 hours a day. Then look at the payment plan. Look at the average salaries. We still work for under $100 a month. Now, since our labor is exploited, the moment you work one job, you're already exploited. Working 2 jobs means double exploitation. My dear, hard work doesn't pay off when you're in Africa. You will only fall sick and take the little money you've been paid for medication. Why would you wake up in this era to advise our youths to work 3-4 jobs in Uganda? To be exploited. We are busy teaching, enhancing our youths to better their mentality and become self-employed, to become young entrepreneurs. You are teaching them how to become modern day slaves, Bebe Cool. Are your kids slaves? Then why do you wish ours to be? Just because somebody up there put a little food on your plate, you are forgetting how crippled our economy is. You are forgetting how to become human. Talking like you've been up there all your life. You are once a slave like us. Talk about people working so many jobs abroad. Do you know why? It's not because they love it, but it's because at least it's paying well. They are working under better conditions. And the main reason as to why our youths are doing that abroad, it's because they're trying to accumulate capital as soon as possible so that they come back home and reinvest. They become their own bosses. They become entrepreneurs. They create business empires. They now know the truth. They now know the reality of getting rich, of being wealthy is not being employed. It is employing, job creating. That's the reason why they're working 2-3 jobs a day. So my dear Bebe Cool, I know you're looking for relevance 2026, but do it the proper way. At least stay with that humanity by wishing well for others. You can still patch things up and do things the right way. And start by wishing well for others. The worst weapon that has been created ever in this world is called TikTok. That is the mass destruction weapon that was created, and surprisingly, not even
any bright white person or any bright black person. And today I'm very sure that everyone who lives abroad would rather live in Uganda. Abachachiwakanira bebano obudde bujja kujja era bakyogere emitima gyabwe oba abakyakiganye bagamba bekwasa politics ninga baali yagadde okubeera awaka. So the greener pastures will always. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omanyize nakulira mu kyalo. Kati mu kyalo walingayo ekibanda kya firimu. Kati ekibanda kya firimu ekyo nga gwafukirira amazzi mu kibanda kya firimu ekyo. Firimu olaba za bwerere. Mukulaba ez'obwerere kitegeeza tomanyi na bbeeyi ya firimu. Tofaayo n'abantu banyigirizibwa oba bamugambye asanze netera okuggwa n'asasula ekikumi kye. Gwalinga tebikukwatako kubanga walinga olaba firimu yaki ya bwerere. Anko bebe goli mu Uganda nga bakuwa. Abantu ekibajja wano mu Uganda teri ava mu Uganda wallahi billahi talanga ali mu mbeera nnungi. Gwe mumbuulire njagala omule ne Patrick yali akola ku radio oba waali. Teri ava mu Uganda ngali mu mbeera nnungi. Era buli ajja mu Uganda buuza omuntu ajja mu Uganda bwabaza wano ku holiday nene amalawo bbanga ki. Week says ekirere nnyo mwezi. Lwaki nawe kenyini kama kwogera anko bebe wakwata n'okwata abaana ng'ogamba obajjanjaba kuba tekubalongoosa mutima kubatwala wabweru. Lwaki abaana obatwalibwa wabweru ng'okimanyi Uganda buli omu nnungi alina okubeera lwaki babajjanjabira wano. Anko bebe Uganda eno abakola enguudo bonna gendo batunuulire Bachina. Naye nga abakola eby'amaanyi abasima emyala baddugavu baawano tetulina bayinginiya. Omanyi lwaki Anko Bebe oyambadde akasaati ka patriotism? Because oyagala kuwa. Naye nze bwe nkera ku majani nteka mwana akasaati akaliko nuupu baagala kunkwata. Kitegeeza nti mwe mutunuulidde ejjambiya nti esala sayidi emu temumanyi nti ejjambiya esala sayidi ne sayidi. TikTok Anko Bebe gy'oyogerako ogiraba. Wagiretako akayimbako bwe kaava ennansa nakaakoma Gganda. Bw'ogiraba ng'ekyobulabe naye tomanyi bintu byetuzibudde. Etusala okulowoozesa abamu nti amagezi abamu tebalina nti omuntu omu adduka misinde amagezi gamugoba takyasobola naggasanga. Omuntu omu TikTok etulaze nti omuntu omu amagezi talina nti gamugoba gamusange amagezi gamugoba yadduka ageesonyiwe. Ekyokubiri abatunda lingirayiti mubeere nga abatunda asidi. Asidi ono buloba ng'ogenda omugula oyina okumala okumanya omugenda mukozesa gy'ogenda kukola ki. Kati n'abatunda lingirayiti muwa abantu abamu lingirayiti kati abaana kyagenda gikozesa. Simanyi Anko Bebe wadde okola ki ku live nga TikTok ogimanyi nti ya bulabe. Sikimanyiyo. So tutunulira Uganda eno ng'ekyobugagga. Mu kugitunula tomagitunuulira sayidi emu olw'okuba gwe balina kye bakuwa. Tugitunuulire nti buli muntu asobola okufuna omulimu. Uganda tugitunuulire nti buli muntu asobola okufuna omulimu kasita obeera qualified. Tunuulira Uganda nti buli muntu kasobeera qualified so si kubuuza ani akukimi. Bebe kulu wali okimanyiko nti abaana bawana abawala ofuna omulimu bamala kubeebakako. Omanyi lwaki abaana badduka mu biyumba nalisikinga obulamu n'akoma wano nga maze emyaka 2 nga ne ssente baaziridde. Because Uganda telina makulu telina mulimu naffe tuli wano tuli mu overstay. Abaana bawano genda obuuze buli muwala ali ku mulimu omubuuze manager bwe yali akuwa omulimu yagamba ki 95% baagala bakozesa nga tebatunuddeyo. Kati gwe kennyini omuwala gwe bagenda okuwa omulimu tunulya bawala bameka abaliwo bwe baba bagamba ekyo nga baagala kukozesa yakozesa bameka. Abali wabweru ekibaletera okubanga bayita mu buzibu ofuno okukola mbeera ya Uganda. Nze nabadde mu Centenary Bank. Omukazi n'antunula amaaso nga bano alina ku ssimu. Ali ku ssimu tafaayo omuntu azze wano kasitoma. Hello n'akutunula bw'abikkula empapula z'ayisoma namu bw'abikkula bw'akola biki okitegeera. Naye ggwe ssebo otudde mu nnyumba olw'okuba bakuwa. Taata wo mugagga bokolera bagagga olina omukuumi. Kakati nebuuza omukuumi waki nti oli mu mbeera nnungi
kubanga gwena gyokuba essimu nakuwa obukadde 2 olina gyokuba essimu nogaa nti gundi bamusibe lwaki tewali bebe oli musiraamu oba okyabuli musimanyi naye tewali muntu wabulabe nga Firawuna tewali muntu wabulabe nga Firawuna ate tewali muntu mukambwe nga Haruna manya nga Umaru bin Khattab Allahu akbar yali mukambwe naye bebe uliza gambo kanu kalwala bukurufa yakunu yagamba kibe ne kiba esawa zino wenjogerera ali walero sawa 8 esawa zino wenjogerera bebe kuru walero sawa 8 esawa zino wenjogerera gundi wa sawa 10 gundi wa sawa 10 gundi wa sawa 10 ensesi kalenge tambula tusikalenga tukola betukola musikalenga mukola bemukola wallahi billahi tallah buli mwana okoba kukufa ne bwono okola ji ne bwono bera ne sente ngoyina olubiri batambulira ku sente wallahi billahi tallah tino kusikana mukama waffe Allah ekyo bebebera ngo okimanyi ate mu byonna byokola tendeka abantu okubana amagezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.